asukidde abantu ate n'ekirala okuwangula omuntu nga Mwami Ssempijja si kyangu. Mwami Ssempijja aluddewo ng'alina amaanyi ssente na biki byonna olaba alwana okudda naye nga sisuubira nti alina ekipya ky'ayinza okukola okutulaga. Ate tulaze nti tuli solid mu bintu eby'enjawulo abantu tubakoledde tulina ebyogerwako nga weebuuza n'ogamba kino kyagize kati bodda ku kiri omukwano tebagugula. Ate n'ekirala Katonda omusabe nga oluusi bw'obeera mu kaseera nga temuliimu kusoomoozebwa nga temuli nsozi ng'oli ku misozi oba akuyambe olumu ozirikeko obeere nga tojjukira ennaku ze bagamba mbu nenfa awo nefa kirungi n'ofaamuko n'olaba neweetegereza ojja kulaba abantu nga balwanira ebintu byo ojja kwesanga nga gwolaba ali ku lusegere ate yagoberera yali yasimbye enamba ku mukyalawo nga yali yamwegomba dda nga akasajja kavadde ebintu bingi nnyo. Kati kirungi nnyo kazi bagamba eryokanga nekola kati ekyo kirungi naye nze ng'omuntu akkiriza ate omuntu atali munafu mu bwongo nzikiririzaamu kwekkiririzaamu kubanga n'okwesimbawo tekuli n'omu kwabo yantuma nze najja nzeka nasalawo nga abasinga amaloboozi nga 99 nga gagamba tojja kusobola Mwami Ssempijja. Abataano abanzikiririzaamu be bampa essuubi era kino nkankikuwulire bwekumbule mu bulamu opiniyoni z'abalala k'olizigoberera ennyo ojja kwesanga ng'oguddemu. Ekyo nkyekakasa. Olina okuba namuli omuntu oyo ow'omunda akulimu yalina okukuleetera okwekkiririzaamu. Kati nze ndi muntu eyekkiririzaamu bonna ne bwe bagenda ne mmanyi bajja kudda nze sibalinaako buzibu kubanga kalungu tugiweereza ndowooza nga tukoze bulungi tukolera wamu siina zeero gye mbalinako naye kati wano bwe baba bo basalawo kundi abulukwe ekyo kyabwe sisobola bakaka nti bannaaye ate nze bulungi temulaba nno kubanga bakiraba so kati nze sisobola bakaka naye nga nze sibalinaako buzibu era ne bwe bakeera enkya ne bagamba bannaaye omanyi mu butuufu ndowooza twawulisibwa tugende tukole mu maaso sibalina they are welcome. The door is open, widely open. So mu mikwano gyange saagala nnyo omanyi nze ebintu byange saagala nnyo ku concentratinga nnyo ku bantu because my mind siri muntu nti njagala nnyo manyi wabaawo omuntu nga ye ayagala kwogera ku balala no nze njagala kwogera nsonga. Honorable Katabazi akabonero netegeeza nga olinako nayikondo bubonero bwonna bungi era mukwano gwange Ntamu Alex ali Bukoto Central bwe bamubako kaadi era alona akabonero akenta mukwayi Alex Ntamu kaadi gwe lwaki wasalawo nayikondo ogamba nayikondo mu butuufu nayikondo siri erinnya lyange kati ligenda lifuuka erinnya lyange ng'oyo mukwano gwange Ntamu mutumidde musajja mugezi nnyo era mwagaliza by the way but I can tell you akabonero tekanzibuwalira kulonda kubanga kyekimu ku byensinza okukola nayikondo era olwagira nti kino kigaanye tuddayo mu kalulu nti akabonero nayikondo bakakkiriza nasooka nakunoonya oba bakakkiriza okutuukayo nga bakakkiriza kali gazeted nengamba fantastic so kati era tuli eyo tusunda nayikondo sunda ng'abantu bwe baddamu muliro tuzimama ekigenda mu maaso ate waliwo abeerawo nga tewali mazzi ate nze kyekintu bino sibikoze kati kubanga onoogamba amazzi mukono gonna nyondo Veronica wuno kwali Veronica mukono oyo mwannyinaze simujja si mukwano gwange mwannyinaze oyo ate nfanfe wange awo oyo yakimanyi ebyaffe naye ne bwe bamwogerera bitya oyo mukwano gwange omanyi wabaawo omuntu n'omanya nti ono omukwano gwo oyo mukwano gwange naye ate mwannyinaze Veronica Nanyondo enkyandi mutawuni kanse buka wansimbi era mulungi nnyo mwagaliza awangule
ne bwaba tekimuyisa bubi ewamu nsobola n'okujja n'ennyongeramu ne campaign n'olinya kadaala mwagaliza beera owulidde mwaka muno mukwira kasimu najja enkya mukoma nsimbi tawuni kanso aye kati ompadde diversion atuddeyo kaati akabonero kalonda obwo nabo buba bufumbo butukuvu yadde nga takoze embaga nze embaga gyenjagala okukola nga tuwangudde kati wali saayisa bivulu saakola ki nagenda nenewandiisa tinzireyo waka a candidate ajjudde ataliko nakabuuza toyina kyoyinza kubuuza so kati sebo ekyo bwekityo bwekiri Honorable Katabazi oli bw'avaayo n'agamba nti Honorable Katabazi yali ebigambo bye kuba bwemugenda eri mu vetting yammwe omala mubukwata ne Bible baŋŋamba abantu bakwata Quran n'ogamba nti nja kubeera mugonvu eri akakiiko ka NUP akakula ebyokulonda omuntu agamba Honorable Katabazi ex-seminarian yamenya endagaano yakwata ne Bible anti kati wabaayo bagamba two wrongs don't make it right ne wabaawo ekikyamu ekyakoleddwa kubanga wabaawo ekintu ekisinga obunene buli kimu wabaawo ekintu kubanga kakati nga bw'otunulira for the good of the people mukulu bulungi bw'abantu yes oyinza okuba nga wosooso kiraba wano ng'olaba kino kirabika kyekituufu naye ogenda okwefumiitiriza ng'ate ojja kuba olese eddibu ddene nnyo 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 kati nja kuwa ekyokulabirako president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe mpagira by the way bujja okulonda nze kati ekyo kiwali yadde kubuuza gwe nzija okulonda kubanga byayogera byebyo naye okimanyi nti tabadde politician kati oba tobadde politician kubanga wabaawo ebintu bibagamba oba tobadde politician wabaawo ebigambo byotalina kwogera kati wabaawo n'ogamba nti kati last time twali tugamba Museveni alina okukola ki okuvaako bw'atalayira tajja kulayira tajja kukola ki naye nga bw'otunuulira ekifaananyi ekinene eky'eggwanga kubanga kati kujjamu Kyagulanyi mu opposition oba otukoze bubi kati right now gwe mumuli gwa opposition ye leader of opposition omutuufu by the way oba obadde okimanyi ye leader of opposition era by the way kekamu kakodyo oba nali nkagambyeko mwami Museveni watufugira nti leader of opposition omutuufu si yabeera leader of opposition yali number 2 leader of opposition omutuufu si yali mu parliament oba ntegeera kankikuwe kino president wange yafuna obululu miliyoni singa 4 bwekiri ez'obululu n'alonda ow'ekitiibwa Mpuuga yafuna obululu bumeka yali mitwalo 3 thank you kati ow'emitwalo 3 n'atuula mu ngatto z'owa miliyoni emeka 4 oba muto wange Ssenyonyi alina meka ow'ekitiibwa Ssenyonyi yafuna oba okitegeera kakati ye wannakawa kyengezaako okulaga nti singa ate nga Kenya bwe kyali emabega omanye Kenya eyo nayigirayo nnyo ebintu bingi Kenya babanga ne constitution ng'omubaka wa parliament bweweesimba kuba